okumukusomozebwa kwe tusinga okufuna kwe kuba nti ku mulembe guno gwe tuliko n'ekyo kyombuza nti lwaki abantu bangi atandikawo omulimu wa bizinesi oluvannyuma lw'ebbanga n'akaaba n'agwevuma neyeevuma naye yagukola ki eyagumubalira olw'ensonga nti ebiseera ebisinga abantu abatubalira ebyokukola batulaga sayidi emu yokka eri positive. Omuntu bw'atandika okukubalira obulamu bw'ekyeyo akulaga sayidi emu yokka ekola ki? Bw'atandika okukubalira okulima tasobola kugamba nti waliwo lw'olima omusana ne gubyokya. Takubuulira nti waliwo sizoni lwegaana omuzira ne gukuba olusuku lwonna. Takubuulira tulina obulamu nti abantu betwebuuzaako oluusi batubuulira birungi byokka ate ndowooza nabo bamala kiraba nti naffe bye twagala okukola ki okuwulira. Oli n'agamba era njagala kugamba mu bulamu bw'ensi eno tewaliwo omulimu gw'ogenda kuyingira mukagubeere mulimu ki nga gwo 100% positive side. Buli mulimu ogulina ebirungi ebingi gulina n'ebibi biki. Buli mulimu ogulina ebirungi ebitono gulina n'ebibi bitono. Ekyo badde okimanyi? Omulimu ogufuna ennyo gwe gusala bagamba nnyo nti enkoko zifuna naye enkoko nga yakusaze. Kati wakati ng'ogamba abantu nti lunda enkoko efuna, lunda embizzi efuna, lunda embuzi efuna, lunda ente efuna, bagambe nti osobola okukeera ku makya ng'ekiraalo kya nte 5 kikalu. Bagambe nti okeera ku makya ng'ekisibo ky'enkoko kyonna kiramba kyagudde ku ttaka obanga baakibye. Bagambe nti osobola okukeera ku makya embizzi zonna nga zayingiddwamu swine fever. Otegeera ebyo nabyo tubikole ki? Nazo tuzimanye abantu tubibagambe. Oyingire bizinesi ng'ogiyingidde ng'era weetegese nga si nti ekintu ekibi bwe kinajja obulamu bwo bugenda kusaanawo ojjula kufa. Ate nga be tusinze okufuna omuntu mugambe nti jangu otandika okukola sabbuuni naye mubuulire nti si bwe biri, si nti alina kutunuulira ssanyu lyokka. Kaakati bw'ogula ekyuma ekikola sabbuuni n'okola sabbuuni n'ofulumya emiti buli muti ogufunako siringi 100 ate si gwe agenda omwetundira. Funa abaana batambuze bokisi 5, bokisi erimu emiti 20 buli muti ogenda gufunako 100 ze sente mmeka ezo? Omwana buli muti muweeko siringi 2. Kitegeeza nti emiti 10 gwe ogiryako siringi 8, emiti 2 ogiryako omutwalo gumu mu 6. Onfuna bulungi ekintu ekyo? Ombalira. Funa abaana 10 buli mwana afune bokisi mmeka? 2. Buli bokisi tugambe ya miti emeka? 2. Oba kale buli omu afune bokisi emu. Oliddeko gumu 6, abaana 10 gye emitwalo 16 buli lunaku. Ezo tetwogera ze batunze, twogera magoba ate nga n'omwana afunye emirimu kirungi. Naye balage ne sayidi eri endala aleme kujja nga yenna azze Wolosero. Kubanga bw'onaamusikiriza n'ejja Wolosero agenda kwevuma. Kiringa muntu mugamba mubalira kyeyo gwe n'omulaga nti byonna birungi. Mugambe nti waliyo n'ebikola ki? Osobola okujja olwaleero enkya ne bakutikka ne bakuzza. Mugambe nti era Dubai eno gy'oyagala okujja naffe tulinayo abatakola. Lwaki omuntu omugamba nti bw'atuuka mu Amerika aba amaze? Mugambe nti mu Amerika walungi. Naye era nga bw'olaba e Kampala nti waliyo abatakola naye n'ewaffe waliyo abatakola ki? Abatakola. Nga bw'olaba e Kampala nti waliwo omuntu akeera nga talina kyakulya n'ewaffe waliyo abakeera nga tebalina kyaki. Oli Kampala nga bw'olaba nti waliyo ba homeless ne mu Amerika tulina ba homeless. Leka mubuulira dola zagenda kubala zokka. Ekyo nno kyandibadde mu buli sekita. Kubanga
tetulina mulimu gwonna gwe tugenda kuyingira tukole nga gwo teguliimu kufiirwa. Kyekiri kyotera okugamba kyonga nkitidde nga the business is too good. Nga kirungi nnyo okubeera ekirungi nga buli embala gye bakikubalira ofuna nusu ku nusu, ofuna nusu ku nusu. Mubuuze nti kati ddi lwe nnyinza okufiirwa nti ate nkufiirwa ki? Kyekiri kyewabuuza omuntu asobola okuyitira eka ebusega ku miliyoni 10 n'ogigula. Weebale nnyo. Aseeka omuntu asobola okuyitira 5 ku 10 ebusega ku miliyoni 3 n'ogigula oba 5. Ndiye tufunyeyo wano erungujja wano tuyinayo erungujja wano 5 ku 10 eri mu mayumba wakati ya bukadde 5 dduka. Ate teri mu lutobazi. Nga terina mu lutobazi. Ontegedde nti ebintu bino buli bizinesi oba buli kintu ky'oyagala okukola amaaso go okufuna emirembe n'okufuna emirembe mu kintu ekyo amaaso go lema gatunuuliza wali birungi byokka wadde ate si kirungi kulowooza nnyo ku bibi bye tunaafuna. Era kyekiri kyenkugamba nti ng'onaayagala okukola ekintu amaaso go leka gatunuuliza wali bibi byokka kubanga waliyo n'ebiki nga tonnatya kugenda mu bufumbo. Ekibati agamba togenda mu bufumbo kubanga akulaga bibi byokka waliyo ebiki. Kaakati n'oli nga tannagamba kuyingira bufumbo aleme kukulaga birungi byokka n'embooka enyooka n'ebibi bikola ki? Kitegeeza nti bw'onaayingira ng'okimanyi nti mu bufumbo bwe nnyingidde kiringa kiyungu mulimu obugenda okujjamu. Naye olw'okuba nti wakimanya nti sizze ku museetwe ogenda bugumira. Ontegedde? Gw'atayagala kufiirwa ssente zo zimba ennyumba z'abapangisa. Bw'ozimba ennyumba z'abapangisa ebyo ebizibu bya bizinensi ebyo ebiki oba obikoze eki? Gula ettaka ozimba obuyumba bw'abapangisa osolooze. Naye era mubuulire nti ennyumba z'abapangisa ekizimbe kyotaddemu obukadde 5 ogenda kijjangamu obukadde 5. Si kyotaddemu obukadde 5 5 kubanga ojja kuzimba apartment ng'esubako abantu 5 bisenge 2 n'eddiiro oba n'eddiiro n'effumbiro biki bantu baki kuliko units 5 oba 6 onfuna oguze ettaka oba obukadde 10 oba mmeka ozimbye project eguledde mu bukadde bimeka 5. Kimugambe nti buli mwezi agenda kuŋŋaanya ekinene obukadde 6 kubanga buli nyumba agenda gisolooza kakadde. Ekyo nakyo akikole ki? Nti wootuuzizza 5 ogenda kulaba nga butano togenda kuddamu kulaba ssente zo mulundi gumu ate ng'ozitaddewo muki mulundi gumu. Era mugambe nti abapangisa banyaga. Era mugambe nti omupangisa asobola okuwa ssente naye buli lwava mu nnyumba ate oluusi kikwetaagisa ekitono ennyo kakadde okukola renovation. Ebyo byonna bimukole ki? Abimanye. Nga waliwo kati omugamba nti tofiirwa ki? Ayinza okuba omutuufu nti oli ennyumba bw'emulema avaamu nve n'ofuna omuki omulala birungi naye ne sayidi eri gikole ki? Aleme kujja nga ye asuubira kaweweevu. Kaweweevu bw'oyingira eno amagye ogalaba. Bw'oyingira amagye yingira amagye kati kankikubalire okimanyi nti emmere tetugula mmere tulya ya bwereere. Okimanyi nti bino byemuwoza simanya kati bwe bakuwa omusaala ajjako transport fare truck zibaawo ezituvuga ogenda mu field okukola okusula tusula mu barracks. Ekyo badde okimanyi? Nkiwulira. Barracks kati nyingira ddi ate kati okyali ku ebyo tuyina Wazalendo Sacco. Eyo osobola okugenda n'onayo obukadde bwaga n'okola by'okoze n'ozzayo ssente ku magoba ga 2%. Eyo ye Wazalendo Sacco.
Gumanyi kye bayita amagye bino byobeera ku kweraliikirira mbu bagenda kungoba ku mulimu amagye tebagoba galaba kati baagala kyogayingira ate opportunities nyingi obimugambe naye mugambe nti waliwo omukwano gw'omutwale bukazaake gwe baakubira ekikompolo e Somalia ekyo nakyo kimugambe nga amanyi asaatuuka empola ontegedde era kimugambe nti entambula yabwerere naye waliwo olwoteeka ekisawo ku mugongo wano n'otambula nakyo kilomita aga nga mudduka buki emmundu eyo giraba AK47 okugamba ogitambuza kilomita 2 muganda wange mundu yokka era kimugaye nti waliwo lwemutuukayo mugenda okusula nga muli mu nsiri ate nga mulina okubaawo mulina mission gye mugendako enkuba nebaggwerako era kimugaye nti mikwano gyo nga bwe mwayingira amagye 50 be wali omanyiiko mwasigadde 43 12 kawogo na muzigo ate omutegeeze nti tebagaddukamu anti kyebagenga bwe batagoba era tebagadduka mujja kufuuka dizaata ontegedde kati ebintu ebyo abantu tubateeketeeke baleme okutwevuma ate nammwe betuteekateeka muleme kujja gye tuli nga musuubidde mawulire malungi gaki gokka ate era tuleme kumalamu bantu ssuubi n'amaanyi nti ekyo bw'okikola kufiirwa bw'oyingira amagye ab'amagye bafa ab'amagye bakoowa nnyo mulage ne ku sako ya wazalendo akasente ontegedde kituzzayo ku kye nagambye nti buli kintu ekirina ebirungi kirina n'ebiki n'ebibi ate buli kintu ekirina ebibi kirina n'ebiki n'ebirungi naye ekimu ku bintu ebitulemesezza oba ebituleetedde obuzibu kwe kwagala okutunulako sayidi emu yokka mulimu kimu nsobola okussa obukadde bwange 3 ne mukola amagoba n'essifirwa teguliyo buli mulimu gusobola okusala flat kawogo na muzigo naye olw'okuba waguyingira okimanyi nti gusobola okunsala tojjayo mutwe gwonna be basajja naga nti nafunyemu ka setback awo byangaseemu kye byatambudde bulungi naye nja kusituka ebyagenze nina akantu ke nabadde mbazaawo naye ntumye emaali yange okuva e China ate abasajja tebagikutte gikutte kati ndi awo ngatta naye tujja kubaawo kati oli gwe baabalira nti bw'osuubula emaali e China ne bamugamba nti munange yagudde mazze ekidyeri emiranga emyereere gwe bagamba nti ng'oyagala okufuna ekiralu gende Kenya osuubule anti baasi ejjiiramu engoye ze n'awunga n'atandika okukuba ebisambi n'agamba ze mpedde kati nze ngenda kukola ki tonyumiza bizinensi eyo buli bizinensi efuna ate buli bizinensi esala buli kintu ekirungi mu bulamu kiriko ekibi kyakyo era buli kintu ekibi mu bulamu kiriko ekirungi kyakyo ojja kufuna emirembe singa ekyo ekintu ky'oyingiramu wakati mu kwagala mu kukisanyukira ogenda okimanyi nti wayinza okubaawo akaseera lwe bitajja kutambula bulungi naye olw'okuba wayingira okimanyi ojja bigumira obulamu bukole ki si nti tekijja kunyiga abantu abeetuga nga babakyaye bebo abaagenda mu mukwano nga bamanyi nti zaabu muki mwerere teri nnaku laba bwe bitatambulanga bwe yabibala gw'omanyi bw'oyinza okukiwulira nga ne bwe mwali mukola embaga wagamba nti ngenda kukuzaalira balongo n'otuuka mu bufumbo ezzadde ne libula n'otandika okwebanja naye ono yagenda ng'akimanyi nti omwana asobola okukola ki asobola okubula obufumbo obajja kutambula omugambe mukwano tofaayo omwana abuze naye ffe tukola ki weetuli
kubanga aliwo abo bayina ng'essanyu terikola ki kubanga teyajja na expectations ziri ku 100% ketugenzeeyo ssanyu jereere. Abantu abali mu depression ku byeyo beba abaagenda nga bamanyi obulamu bulungi bwere neegenda ngoga bagenda nti kangende ngezeeko bwe binaatambula nja kuba mbakola ki nja kuba mbategeeza kitegeeza bwe bigaana adde ali free naye ono wasibula ekyalo kyonna nobaga ngenze ombuulira ebizibu byo sigenda kuddamu gwakawungako nkalya akatogoko nkalya gusemba simukyajinga simugambye simugenda nagikyusa tubere kwalo kuyaki saagala nakwogera nammwe ogenda beetaaga eyo bwe tunaabissa mu nkola obulamu bujja twangwira aye naffe tulemenga kugambanga abantu nti birungi nga toyagala gira lunda embizi efuna embizi egira ezaala obwana bwe buti buli kyana kya mitwalo 10 birungi nnyo naye bw'omufunamu 5 ng'akwebuuzaako ku nsonga eyo gy'omugambye mubuulire ne kasayidi kali akalala nti oyinza okukakola ki naye tokola ki toterebuka ajja guma kubanga wamuteekateeka naye gwe n'ogamba omuntu nti dda bwe ofiirwa ng'ofiirwa ki okufiirwa kutya naawe leka ng'otandikira gundi tewali kintu ky'ogenda kukola nga kyo sayidi ey'obulumi yafa nga kyo bw'okikola sayidi ey'essanyu yokka buli kaseera ogenda kubeera mu kunoga nuso ebiriwa waloole bigenda okulima kulungi enkumbi terimba naye muganda wange mulimu enkumbi lwekola ki lwekwegaana mukama bawa omukisa